Yes, Bobby Wine alazeko ababadde babbye muruka ya muganda we amaanyi emmotoka ezuuliddwa era nga kibadde ky'amaanyi ezuuliddwawa yabbibwa ssaawa meka mu kitundu ki bani abayambeko Dax Vibes okuba nti anunula emmotoka emmotoka eno bagibbye nga Dax Vibes akola ki kino ekibuuzo eno kyebuuzibwa kubanga amabaala maggale okitegedde kafyu atandika ku ssaawa okuba nti aggwayo ssaawa 12 Dax Vibes tasula ntinda unfortunately emmotoka bagibbye ku ssaawa 10 ku 12 omusajja najja ku Facebook n'ateekayo ng'emmotoka bagibbye so unfortunately byebyo naye ng'ekisinga obukulu Bobby Wine ageze maaso n'okuba nti azuula n'okutracinga emmotoka ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Vibes era nga amawulire gasannyu okuva ali mu Firebase yokka Firebase mpolampola emmotoka ya Dax Vibes ntegeddeko mbadde njogera ne Vian Music olunaku lwa leero nga ndi wali ne Palaso mbadde njogera ku ne Vian Music yasooka okuba nti amanaginga Dax Vibes mpolampola naye n'ajoininga okuyimba mpolampola is one of the young talented artists n'angamba nti emmotoka eno ebadde ne problem nga teggala lugi so n'olwekyo kyawadde abantu amaanyi okuba nti bayingira ebadde teggala bulungi Dax Vibes yagenze mu kunyumira emmotoka n'agireka wabweru n'akuba ebbaala emmotoka yagenze okuva mu bbaala ng'emmotoka bagitutte side zaawo Kisasi Road mpolampola so nga ate tugenda kubana tubikutusaako muganda wange bino tobifaako nze amanyi bye ngenda okukola so Saraplesa musajja mukulu amanyikiddwa nga Subirinasi tumiddeko Koda High School yes nga bwe kyali kirina okuba nti kibeera olunaku lwaleero nzikiriza tubeere serious nkutuuse Kamawulire nga gwalina otambula amannya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Amaloni Kiba Maxud Junior made in Uganda made in Kamuli Busoga Bugulumbya Budule Village ate nga mpaala ng'alira kukala amatendo Kasubi Nabulagala ajosobola okuba nti onsanga then tubanga ntitulugako mpolampola yes mpolampola lwabadde olunaku lwajja okumakya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Vibes yasobodde okuba nti akaaba amaziga agatenkanika oluvannyuma lw'okuba nti yafulumye wabweru ng'emmotoka ye ekika kya emmotoka y'ekika kya Nuwa nabwe kityo ebbiddwa mpolampola emmotoka eno yabbiddwa ng'epaakingibwa wakati wali wansi ku Kisasi Road mpolampola era nga kyabutwalidde Bobby Wine nekyaliwa amanyikiddwa ne security officers eddakiika ssaawa 17 okuba nti bazuula emmotoka eno ekwatibwa olunaku lwaleero mu kifo ekimanyikiddwa nga Kyanja okitegedde era nga Dax Vibes mu kuba nti afuna emmotoka agambye bw'ati the Lord I serve loves me in excess. Our bus is back. Akulagamba nti Katonda gwa serving oba gwakolera yes amwagala nnyo ebisusse era nga basi yaabwe ey'entalo amaze n'agifuna about 17 hours to one Simon M. Chinobe gave me a call asking me about an abandoned car on his building site in Kungu, Manchester Road, and I gave him the specifics and he confirmed that it was found by one of his guards in morning and then got mine a number from Twitter posts. I'm speechless. I thank the good Lord. I thank social media. I thank all media houses. People power. Mani mumponyeza kagere. For the thieves. Mbasonyiye. Nayete moda. We shall keep you posted. Agugemanyiga musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Dax Vibes emmotoka eno basobola okuba nti bagifuna eri kungu osobola okuyita Najera 1 oba noyita wali eri Kyanja nosobola okuba nti ogwayo mukyalo eyo mpolampola so n'olwekyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga M Kinobe Peter oba Simon Peter Kinobe yasobodde okuba nti amukubira essimu ng'agijja ku Twitter ng'amugamba nti obaoliyawo emmotoka yo yino yazuuliddwa n'amubuuza enamba nga beefaanana mmotoka kika ki yakala ki omukolo ono n'abiddamu bulungi era nga yasobodde okuba nti afuna emmotoka ye muto wa Bobby Wine Dax Vibes avudde n'asaasira n'asaba n'ayozayoza bannamawulire n'okuba nti abeebaza olw'emirimu emitongole gye bagenze maaso n'okuba nti bamukolera ng'agamba nti mwebalire ddala bambi kuntuusaako yadde ngaeyo noluusi olumu tufunamu embeera n'obutaka tugamba nti oba oliawo yes bannamawulire tebakola batuvuma bubi naye ng'ate bannamawulire ba mugaso nebaza nnyo buli muntu yenna mbeereddewo nebaza nnyo
chali wange ntanu wange Bobby Wine mpola mpola yeno connection okubeera ne muganda wange yakola bannange temubeeranga n'abantu nga tebali connected nze mbabuulira okubeera n'omuntu gwe kennyini oli mwavu omuntu gw'obeera naye mwavu saako yonna mu bitolodde bantu baavu olina okufunayo connection nga chali wange boy bwe mbanga njagala ekyekumi yes nga nina sagamba nti Jimso kwata ekyekumi ogende weeyagale kwata ekyekumi ogende weeyagale that is the olina okufuna connection mu police olina okufuna connection abantu singa if it wasn't Bobby Wine I think emmotoka yabadde ng'etwalibwa naye because Bobby Wine is connected yasobola okuba ku busimusimu emmotoka neekomawo so your circle matters a lot what you do matters a lot ebisigadde is just noise so nolwekyo bambi kulika akagere bloody wange bogembe musajja mukulu amanyikiddwa nga Dax Vibes kulika akagere bloody wange njogera ne vya nagamba nti Dax Vibes bamututte naye mama tasobola kuba nti ayogera n'okwogera bambi amanyi kyobaddeko naye ate nga yesi emmotoka gyalinayo kemu alina emmotoka endala nnyingi alina jipu alina emmotoka nga sa Dax Vibes oyo yakikuba gwe mulaba oyo avuga emmotoka ez'ebbeeyi alinamu kasente n'ebyasuula bingi naye Dax Vibes tosula eyo kiki ekyakututte ntinda kisasi ku ssaawa mukaaga like emmotoka ne bagikubako okusaawa 10 ez'ekiro nsuubira movement so zegendezi kubanga omanyi bulungi ensi teri safe byebyo babutantambi Jimso Rich Boy